So let me reset it. Just want to refresh. Rotate it. So let me reset it. Just want to refresh. You get over my soul. You get over my soul. Next year. You get over my soul. It's a wedding day. Yino poloti etundibwa n'ennyumba yamu esangibwa Wakisonga wakava Enansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze, amakubo malungi era n'ebikondo byolaba bye byawula akabanja mweri ku banneiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okolera mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti ez'ebyapa 15 ebuddo omukubira ku ssimu wansawo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.